naye njagala okwebaza Mukama olwa famire eno. Twali ba mikwano bino ebizibu byonna nga tebinnabaawo, naye plani za Mukama zo teziwakanyizibwa. Tuyimba ne tugamba nti when Jesus says yes, nobody can say no. So bw'agamba nti ayagala omuddu we, gwe toyinza kugamba nti mwagala asigale. So naye ate twebaza nnyo Katonda ku lwa Uncle Richard. Personally nali mumanyi, naye emboozi ezisinga zabanga ku pastor. Ye muntu gwe mmanyi nti yakwata smartphone nga nange sobola givaako. N'agivaako olwakuba bavuma pastor, n'asigala ku kapeesa. Nga bw'ovuma pastor asobola n'okukuba. Era nga nze yaŋŋamba olunaku lw'olitegeera trokala zange nga pastor omukaabya. Ye ngeri gye yali amwagalamu. So twali tweyagala even before bino byonna nga tebinnabaawo. Ate ebizibu ate byongera kubanga bitugatta wamu nti family yonna bwefuna ate obuzibu erina kwegatta n'okubeera stronger than bwebadde. So Auntie Jovia, Mukama akuwa omukisa. Nze mmanyi ajja kugumya si kyangu kubanga oli yali mwami, naye ate agenda kuwa ekisa ekikuza abaana. Nga naffe weetuli ne pastor wali okuyimirira mu kituli nga taata. Ate ye Katonda ye muzadde asinga, byonna abimanyi. And Vivian and your siblings, I love you so much, and I hope you know that. Omuntu yasobodde kuba wali kusomero wa P7 Vicky, naye naye olulala lunaku ajja kusobola okujja abeereko naffe. Naye mumanye Valetti and Valen, please stand up just for recognition. Can you come here? Please come. Tebagenda kwogera, just mbalabe. Oyo Valen ye third born. Ali muwanvu wa P5. Ne Valetti kyekyali kirasti born naye then omulenzi ali eri yebamusitudde. So wano wakati waliwo gwe bayita Vicky, then Valen and Valetti. Mukama bampeera omukisa. Twebaza Katonda. Olwaleero tulidde pata ya decade number ku Canaan Land, abantu balidde ne balemerwawo. Emmere esigaddeyo mpitirivu ddala, soda asigaddeyo ng'ate abantu bagenze bakutte ng'ate balidde, abantu batutte emmere ey'enkya, naye abaafumbye basigaziza esempiki nga zisobola okuliisa Canaan Land owa bulijjo. So kwekyo twebaza Katonda. Era naffe tuli wano, kyemanyi mwalidde dda kuba sibaddeewo, ate mugenda kweyongerako enzize. Naye ebyo byonna bibaddewo olwa Katonda okutwagala ennyo, ate n'olw'okufunayo ow'omukwano Richard Muhumuza eyawaayo obulamu mu kaseera bwombi bwe bwali bugendera, wadde nga yali musajja wa SFC. Mwenna abaali wano tumwali temanyi nti wa SFC. Era nga ekintu kyemusobola okusibirako n'ateekayo sente ze ozirye kwe kumuteebereza okubeera omusirikale. Si yali muntu mwerazi, yali muntu musanyufu. Wano buli muntu yali mukwano gwe, naye yali n'omutima ogwagalira ddala. So kyenvudde nkoma ku Vivian nga ayina byayagala okwogera. It's my obligation. I'm 2 in 1. I'm Richard, I'm Aloysius. Jovia abeera mwannyinaze ddala, tweddira gumu. Tweddira gumu nga bw'onootambula n'osangayo omulala nga wa Mamba oba wa Lugavu oba waki Mpeewo. Kaakati tugenda okubeera ba mukwano nnyo ne Richard agenda okundaga mukyala we, tugenda okwogera nga n'abazadde balina Oluganda ng'era tweddira gumu. So Jovia abeera muwala wange ow'omwoyo, naye ate Susan amuyita mulamu we kubanga tuli ba muziro gumu. Ate waffe emiziro mikulu nnyo nga ne kuno.
giba mikulu ddala ow'omuziro era muba mwezira. So naye mwana mu nnyumba era muzaamu amaanyi nti ekyokukuza abaana engeri gyatakiriiko yekka, engeri ekyokukuza abaana gyotakiriiko wekka nga toli mwana muto. Nze njagala nkugabe sooka owone mukkakkane, njagala nkugabe baleete ente namayumba, baleete ente kyekyagaana okuwasa. Ono omwana tamanyi kyayagala, buli muntu oga kyekyo taata funako omutuwonekerereyo. Naye nga life keeps moving, obulamu bugenda mu maaso mu ngeri yonna Mukama gy'aba asazeewo. So Jovia tokipapiranga ekyo, naye akaseera nga katuuse towulirangamu ekizibu kyonna okugamba abaana bano nti ofunye omwagalo, nabo bakimanyi you are young. Am I right? Yes. Tubuuza ono chairman waabwe kuba ye mukulu, bakimanyi you are young, naye obuvunaanyizibwa bw'abaana tebukugaana bw'otuuka ekiseera Mukama nga akusumuludde mu ekyo. Abaana bano bange 10 ku kinne waakyo, era kyenyiza okusaba okunnyambako ku baana bano okubabuulira mpisa kuba oli muzadde, naye ebisigadde buvunaanyizibwa bwange okutuuka Yesu lw'alimpita. Ate nga nja kubaagala musome graduatinge buli muntu ekirooto kituukirire, mbagabe ndabe bazzukulu bange n'abazzukulu b'abazzukulu n'abazzukulu b'abazzukulu. So we are here to stay by the grace of God, except if Jesus comes tonight. We don't want to stay. Tetusobola kusubwa gulu, basubwe gulu taddamu kulaba ku Richard. Richard tiyali hypocrite, tiyali munnanfuusi, not at all. Tiyali munnanfuusi. Richard omulabako mu Bible nga Yesu agamba nti ani ayina okwagala okusinga kuno omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. So Mukama waffe yawaayo obulamu ku lwaffe ffenna naye obubwe bulokola nsi yonna. Naye Richard yali yakyogeranga, bano abaana baali bakimanyi, mukyala we yali akimanyi, baganda be bannyina muntu ng'akimanyi, ng'era ye essaala ye nti bwe bali babanumbye kubanga byenkola ye ng'abirabamu omulamwa ogw'amaanyi, naye ng'omutendekera ng'alaba nti tebiri mu bubeezi mulamwa wabula bikola abalabe. Naye ng'agamba bwe tulibeera ffembi, so twava ono nga tusiibulukuse, ekiraga nti ali mu mikono mituufu, yali musabe musiibi, nga tetunaba kuyita kugira mu luguudo lwe Kasubi kulena mu ŋŋo. Awo ffembi we twali tukomye, naye n'asalawo n'agamba nedda. So olwaleero tucelebratinze ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo, ku lw'ekisa kya Katonda, nga tosobola kubuusa ne Richard maaso. Eyo emmere yonna egabiddwa yali ya lumbe, naye egabiddwa nga tewali afudde, nga birungi. So tukkiriza nti Salt Media egendagenda maaso. Mumpe omukisa nzikirize bawala bange ne mwannyinaze bagende batuule.